Oh yes, mpola mpola tukwaniriza natera kuyu mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya nedoboozi bampita Ntambi Ekimso. Webale kuba nti otamula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga ngamba kikasero benti osubscribinga. Yes, tutambule ffenna mpola mpola. Ngenda kugamba nti wetwogerera baana balenzi Don Sultan ne Sadax bamaze okuba nti bata video yaabwe emanyikiddwa nga ddala. Genda ku Facebook obeere nti obanonyako babladi bange. Yes, Don Sultan Sadax bamaze okuba nti bata video yaabwe emanyikiddwa nga ddala. Agenda ku YouTube channel yaabwe osobola okuba nti obanonyako mpola mpola. Video eno yakolebwa Munnakenya amanyikiddwa nga Kesta zerimu ku luyimba oba oliawo olubadde lutambula mpola mpola ku radio esenjala osonga lweki muganda wange ngenda kusaba ekintu kimu agenda ku YouTube channel yaabwe. Yes, obeere nti olaba video eyo mpola mpola. Tenga tukyagenda mu maaso mwana mula manyikiddwa nga Shina Skies. Yes, Shina Skies yatadaka imba bakayita boy bwe mu kuyimba obuliawo obupya obukyasinze okuba nti bunyumira bwe mu kuyimba obukyasinze okuba nti bunyumira banna Uganda abatonotono mpola mpola akayimba bakayita boy. Muganda wange nkusaba gendo nonyeka akayimba ka Shina Skies ako mpola mpola osobola okuba nti okafuna. Ate nga itwogerera olunaku lugenda kubeera lwakutano n'okuzomezi zigenda kubeera nnya. King of the East Palaso agenda kuba nti ata yimba singo ye endala emanyikiddwa nga anioyo. Nkusaba ogirindire n'amaanyi atenga yes nkusaba girindire n'amaanyi osobola okuba nti wegatta ku movement ya promotion ng'oyita ku mukutu gwo gwa TikTok mpola mpola. Bamuyita Pius Mayanja. Ndudde okutubirako mikono gyange mwenna naye ate mbatumiddeko yes mwenna bakyali bange mikono gyange bakyala bange baganda bange nammwe batata bange bamama bange mwenna mbatumiddeko mwenna. Yes, mpola mpola ngezako nokulaga nti buli mukyala mama wange buli mukyala senga wange ngamba gwe buli mukyala omuwala ali eyo oli mukyala wange era nga buli mukyala oli wa kitalo nnyo gyendi ate nga buli musajja oli muganda wange oli musajja oli mwana wa mama oli musajja oli yanko wange oli kojja wange oli tata wange oli muganda wange. Sono lwekyo mbagala kyenkani mwena mbagala era nga baganda bange mbatumiddeko bannayuganda bali mu Uganda nebweru w'eggwanga. Mpola mpola wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fulufiga mbaze kuba nti azaala. Yes, mpola mpola Fulufiga agenze mu maaso n'okuba nti atugonomererawo akaana. Yes, naye nga ate bibuuza abamu bagamba nti oliawo yes abamu ku State House bamuwadde olubuto abalala bagamba nti balamu finally engeri gy'abamala nti bafuna akaboozi mu motoka ayinza okuba nti ye nannyini lubuto ate abalala bagamba bajo. Tula mpola mpola tubikuse tulire mpola mpola then osobola okuba nti otambula naffe twagamba wano tetuleeta palapasa y'ensonga lwaki buli kye tuleeta yes kimala ne kituukira mpola mpola. Bampita Ntambi Ekimso namba n'ekibeera Maxudi Junior omukoto oguli gumu gwa Uganda Mukamoli. Atula okalire tulyoke tubikutuseko ompola mpola. Mukyala mukulu presidential advisor wa ghetto yes oba butale ne ghetto mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga wetwogerera nakawere nkiddamu. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga yes nanyinizo nanyini kuzisiga nanyini kuwemula nanyini balongo. Jennifer Fulufiga mukyala w'abangi wetwogerera yazadde era nga nakawere muzibu. Wanono ebibuuzo bitandise okuba nti bibuuzibwa n'ebigambo bitandise okuba nti biyitingana musajja ki omutuufu eyazaala oba yazadde mu Fulufiga. Wanono tuula okalire muganda wange tusobole okuba nti tubikutuusako mpola mpola. Recently amawulire gavaayo ne galaga giweza emyezi gye zigenda mu maaso nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Promoter Balamu bwe yavaayo okuba nti afuna n'okwesanyusa akaboozi ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga era nga emboozi yavaayo n'etambula yes nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahara ate ngono promoter ko gati n'okuba nti y'omu ku close friends ba First Family especially ku Tim Muhoozi omusajja oyo amanyikiddwa nga Promoter Barugahara Balamu mbu yavaayo n'abanti akwata mpola mpola akaboozi n'akatwalira Fulufiga era nga bamaliriza
nga bakanyumiza mu mmotoka. Kaboozi kano tekali ka China kito tekali nti bagula batya omunnyo oba amafuta, kaali kaboozi ka kikulu oba emboozi z'abantu abakulu. Mpola mpola mu bintu okuba nti biwooma, mpola mpola Jennifer Fulufiga ng'egyali nti amanyi okukasuka amanyi okukasuka bulungi amagulu, kwogatta n'okuba nti afumba bulungi ebijanjaalo bye bamala ne biwanvuwa era nga ebijanjaalo bye byavaamu ebibala. Wetwogerera ebijanjaalo bya Fulufiga bizadde ensigo. Jennifer Fulufiga azadde olunaku lwaleero ebibuzo bingi yazadde mwana kino ebisigaddewo kati nno ekyo nekyomwana kijjo yazadde si kyekikulu naye ng'ate ani yemuzaddemu omwana. Bangi abala bagamba nti obaoliawo promoter Bajo Events ayinza okuba nti yataddemu mpola mpola, ayinza okuba nti mbu yeyazzemu n'okuba nti atekamu, kubanga gye buvuddeko twalaba Jennifer Fulufiga nga bagezako okuba nti beetalatala ne Bajo era nga Jennifer Fulufiga yavaayo n'abuulira eggwanga nga Bajo bwali mu nsajja we wano nno abagasomera mu Baasa era batandise okuba nti babongesebwa engambo nti obaoliawo Jennifer Fulufiga nabwe kityo Bajo yasobodde okuba nti amwefuniramu akantu naye ng'ate amalala agatambula ku ludda eri kiteebereza okuba nti waliwo omusajja omukulu omukungu mu gavumenti gwe tusobola okuba nti twasanguza kati mbu omusajja ono atambula oba ali mu State House yavaayo okuba nti afunisa Fulufiga olubuto era nga Fulufiga wetwogerera yazadde omwana wa first family era nga Jennifer Fulufiga yagudde mu bintu wano nno abamu batandise okugamba nti obaoliawo omukulu oyo muganda wa Kikofiira yataddemu okuleka Abitex naye Kikofiira mbu abamu bebagamba mbu era tetulinako bukakafu, abalala bagamba nti obaoliawo just palapase. Jennifer Fulufiga ayagalako abasajja ab'enjawulo era nga ono mu kugaba talinako buzibu nakugabira buli omu era nga omukyalo nagenda mu maaso n'okuba nti asanyusa ebitundu bye ebyekyama n'abasajja ab'enjawulo. Jennifer Fulufiga buli musajja gwamala okuba nti alya amukubako ttatu era nga wegenda kwesanga nti ku mubiri gwe obaoliawo gujjuddeko ttatu. Kwabo obaoliawo be yakubako ttatu nga tebaamulya ye mwana mulenzi amanyikiddwa nga J Chameleon ne Palaso. Nkiddamu kwabamu kwebekuba ku mibiri gwe ttatu ng'obaoliawo tebamulya ye J Chameleon kogata omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Omulindwa Mayanja oba King of the East Palaso, naye nga buli gwolaba ku ttatu ku mubiri gwa Fulufiga buli ttatu gyolaba ku mubiri gwa Fulufiga manya nti omusajja oyo Fulufiga yamala okuba nti amusanyawo era nga Fulufiga alina rekodi nti alidde abaserebu be Uganda okuva ku Principal Job Paul Kafero n'abasigaddewo ne bano ababulijjo. So nolwekyo musaala oyo iwamaanyi mu ggwanga mu nsonga ezo. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga asobodde okuba nti azaala mpola mpola era nga tujja gamba nti congratulations mukyala mukulu amanyikiddwa nga Jennifer ogwebula okuba nti ozaala Uganda tulina kuba nti tuzaala twale obaoliawo asobole okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti naye ng'ate Fulufiga bingi simanyi oba omwana agenda mutumati oba agenda mutuma struggle obaani ebisigadde tetunabimanya mpola mpola kubanga guno omulembe Jennifer wazaalidde nga waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Yasooka kubeera wa People Power kati sawa zino wa NRM. Tetumanyi oba namutuuma Anup oba namutuuma Mzei oba namutuuma Movement 20 oba namutuuma Mr oba Madam Covid byonna yamanyibwa n'abikola nga ye bw'anaaba asazeewo. Webale kuba nti wekomira wano mpola mpola mbatumiddeko bakyali bange mwenna mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutuwagala, mwebale kuba nti eva mutubongako mpolapola naffe netusigala nga tubaweereza n'okuba nti tubavimbisa. Bampita Ntambi Kimso Namanu Kiboya Maxudi Junior abamu batumiddeko nga gwoli eyo owulira nti
tonjagala naye nga ate sina kyennakola nkutumiddeko yes ngamba genda maaso nokuba nti onkyawa nange njagenda maaso nokuba nti nkwagala wadde nga sikulabangako nawe tondabangako naye nga ate wankyawa nkutumiddeko muganda wange ogwebala kuba nti onkyawa naye nga ate ngenda kulaga nti nkwagala mwana wa mama yadde nange sikulabangako nja kwagala paka ne katonda wali kulaga nti omwana ayagadde mune bampita ntambi kimusona maluno kibwe Max Junior genda ku Facebook liking page yafe manyikirwa nga yogenda mukamoto tambule mpola mpola bye bye for now.